Omugagga w'omu Kampala Francis Drake Lubega agudde ku kyocha bw'alabiseeko eri akakiiko ka paalamenti akalondera obutonde bw'ensi n'obugagga obw'ensibo. Kino kiddiridde okumusoya ebibuuzo eby'okumukumu ng'ate abatannaba kubimalayo nga bwe bamubuuza ebirala ku nsonga ez'okusima omusenyu mu lutobazi lw'omu Lwera. Kampani ya Drake Lubega eya Tesco Uganda Limited yemu kwezi zayingira okusima omusenyu mu Lwera ng'ate mu kitongole kya National Environment Management Authority NEMA zasaba lukusa lwa kulunda byennyanja mu Lwera. Gye buvuddeko ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA kyategeeza akakiiko ka paalamenti nga bwe kawandiikira omugagga Lubega ennaku z'omwezi 30 mu Okutoba w'omwaka oguwedde ng'ayimirizibwa obutaddamu kusima musenyu wabula ne yeerema. Ababaka batadde Lubega ku nninga okukakasa oba yafuna ebbaluwa eno emuyimiriza okusima omusenyu gye yeeganye nga bw'atagirabangako. I can't see even the letter I signed. Sijjukira ssebo na lebo. Kino kisiikudde ababaka emmeeme kwe kulagira kalaani w'akakiiko okukwasa omugagga Lubega Bayibuli alayire nga tannabako birala by'abagamba. Drake alabiddwako ng'akuba amasimu ag'okumukumu wabula kino tekimutaasiza ku babaka abakalambidde nga bw'abadde alina okulayira ng'akakasa nga byagenda okubaddamu bwe biri ebituufu. I'm Francis Drake Lubega, swear in the name of Almighty God that evidence I shall give to this committee is the truth and nothing but the truth. So help me God. Thank you. Okay. So the question. Lubega oluzungu lutandise okumwekubya empi bw'abadde yeewozaako era obwedde ayambibwako omubaka omukyalo w'e Nakaseke Hajat Saida Bumba ategeezezza akakiiko nga bwe yatandika okusima omusenyu emyezi 2 egiyise emabega ekiwaliriza abamu ku babaka okumukakasa ng'ebiddiba bye basanga mu kunoonyereza kwabwe bwe byali ebikadde nnyo. Kino kitadde Nagagga mu kaseera akazibu bw'atandise okulangira ababaka nga bwe balina ekigendererwa eky'okumwonenera erinnya n'ebikola eby'okumutiisatiisa ng'ate taweereddwa mukisa gwa kwewozaako. Chairman, sincerely speaking, temutuwana mukisa kweyogerako. Is it a dictatorship meeting? What is this? Muli mukuntiisatiisa tukutwala wansi tukutwala wano liyali omuntu. No, boss. Emyaka gye ntuuseemu n'okufa nayitawo. I'm an investor here. So you have really to respect us. Amyuka ssentebe w'akakiiko kano Dr. Kefa Kiwanuka wano walagiridde Nagagga Lubega okukomya okusima omusenyu mbagirawo okutuusa ng'afunye mu butongole olukusa okuva mu kitongole kya NEMA. Your activities of sand mining on that site were cancelled and should have stopped. Therefore, you should stop with immediate effect until you are cleared to continue with your sand mining activities. Omugagga w'omu Kampala Francis Drake Lubega olunaku lwa leero alabiseeko eri akakiiko akalondoola obutonde bw'ensi n'obugagga obw'ensibo yennyonnyoleko ku lwaki abadde asima omusenyu mu bumenyi bw'amateeka wabula Lubega ategeezezza akakiiko nti ky'ekitongole ekirondoola obutonde bw'ensi ekya NEMA tekimuwandiikirangako kumuyimiriza kusima musenyu mu Lwera. Steven Tuliarugayo, Kingdom TV, Amanididire. This is Kingdom TV.